nze mmanyi nti gwe nabiwa yabiina kati bwagamba nti yabimuwa simanyi kubanga nze sente nazijja mu banka ezikola ebyapa era namutwala ne mu banka ne tujjayo sente ate ekyamatovu kwata mawulire mu kalyoke ekisooka kiri kimu complaininga nti lwaki babawadde essaawa ttaano nkukutu omadde nkusaba osirike. Thank you honorable. Njagala kati gombuulire sente z'omubanja zaki mubanja milioni 15 sente zava mu banka nali maze emyaka 10 nga njawukanye n'omwami oyo omwami oyo lwe yafiirwa omukazi gwe yawasa najja nangamba sente zonna zaggweredde mu ddwaliro omukazi wange mbadde nakulekera abaana ebbanga lyonna nga sibalabirira nga siri mu mbeera nnungi. After 10 years najja nangamba njagala tutunde amaka gali agemakindi nkuweko sheya y'abaana bo naye tewali kyapa ate ne muzeeyi yatuguza naye ekyapa kye kyabula tulina okusooka okukola special title tukijjeyo ekya muzeeyi then tulyoke tusaleko ekyange then tufune omuguzi akola ki agula nange nkuweko sheya y'abaana bo. Nali sirina sente naye we nawulira nti ayagala kumpa sheya y'abaana bange ebbanga lyonna limbadde maze exactly era nazeewola mu banka. Honorable Balam, lwaki yabica mu mikono gyange ate ebyapa babituwadde lwaki babituwadde nga tebafunye ssente oba babanja? Omukyala agamba nti yakola ekyapa kituufu si kituufu n'akamu. Thank you. Mpita omukadde waali mulamu bulungi ne chairman komewana ngenda nga ntambula yonna ne we nagulira ettaka lyange eryo omwami we baali bamubanja mu insurance nga bamubanja ssente n'agendayo nensasulayo ssente nanguza ettaka eryo. Okuva lwe nabeerawo sibeerangako na kirowoozo kyonna kitunda ttaka lyange wadde awantu wonna. Ekyokubiri we nategedde kati ebyapa yabijjawa webale nnyo kati ebyapa ebyo mu kubifuna wali wasigaddeyo obusente obutonotono bwe tulina okuwa yali miliyoni 1.5 ne tugende wa minisita bali bamuyitaani erinnya eryo ebiseera ebyo namba sente ezo nenzimuddiza oyo naŋŋamba Haji kati tugende ewa mwami Kawali oyo Kawali ekintu ekyo ekya miliyoni z'omukaaga Zuulah ze yatwala okuweerera abaana n'okubalabirira services n'ebyapa byange n'abinziriza sibanja kyapa mu maaso go wano wadde n'ekimu ku Hajjat Zuulah. Mwami Kawalya yabinziriza ensonga y'ekyapa ekyakimutwazisa ewa mwami Kawalya naye waali tusobola omuyita wano yamugamba nti Haji oyo kuba tubadde tuludde nga tukola naye nti Haji oyo nsaba sente za kulabirira abaana miliyoni 6 ne bazimuwa era we yaŋŋambye eggulu mbadde mubanjidde ekyapa kino okuva mu 2018 naye nga yetambuulirangako nti yagende wa mwami Kawalya n'ajjayo miliyoni 6 n'alekayo ebyapa ng'awoza obanjibwa owanjibwa. Bwe nagenze wa mwami Kawalya n'annyonnyola nti nawa mukyalawo ekyapa ku lwa miliyoni 6 ez'okulabirira abaana n'enkisetolinga ebyapa byange n'abimpa sibanja byapa mu maaso ga Zuulah. Point ey'okubiri kyagamba nti oba omwana wange ono nazze ku Haji Mwizera tindi ku saidi ya Mwizera sikibanga nako nawulira ebigambo bino ku social media nga mpulira biwulire nange ne mukwata obuvunaanyizibwa kololo yagende wa minisita Nakiwala ne mukubira essimu waka wa minisita ng'ali ne Kalibbala lwembiraba ne Lucy Kalibbala naye nga ku makya obaani bamuyite obaani kati yali minisita kakati kwolwo lwagendayo nze ku makya nali nakedde eddomo kubira essimu ne mugamba Hajjati byempulira ku social media ku mwana wange biri bitya nga ntandise okuwulira obulumi naŋŋamba mwana kigoyogerako ebintu ebyo nsaba kwolwo olunaku otuggireyo minisita ka odi yaako akawulire bulungi naye byanziramu naŋŋamba mwana kigwoyogerako mbwa ggwe musiru ggwe nagamba weesonyiwa abaana bange ombuuza ki nagamba abaana abo sigenda bakuletera mu mirembe nanvuma ebigambo ebitategerekeka nsaba banzigireyo ka odi yaako kwolwo olunaku kuba nsobola kajjayo ensi yonna etegera amazima genjogera